Bino byogenda okuwulira bivunanyizibwa kwoyo ababyogedde wabula si management ya Fake Media abagiweerezaako oba abagikulira wabula bigambo bya muntu sekinnoomu era bimuvunanyizibwako. Nkwagaliza programu ennungi. Ekiri mu parliament kiki? Mwami Museveni yatandika okukozesa Namuganza ku yali speaker Rebecca Kadaga. Bino byali ebyobusoga mbijjukira. Speaker Rebecca Kadaga yali musoga. N'anoonyayo omwana ava mu family gye waliise y'abalangira n'abambejja ebusoga. Nga bamuyita Namuganza. Mwami Museveni azza kukuta n'abawala abalabika obulungi. Era ya Muganza sebo. Ekyo gwo kyogera. Mwami Museveni azza kukuta n'abawala abalabika obulungi atali omu abatali babiri. Eyali minisita w'ebyettaka omubeezi Nantaba y'omu ku bawala abali balabika obulungi oba abakyala. Eyali minisita w'ebyobusuubuzi y'omu ku bakyala ababadde ba minisita ba Mwami Museveni abalabika obulungi. Eyali minisita w'abavubuka mu kisanja ekiwedde ow'ekitiibwa eyali minisita Mengo Nakiwala Kiyingi si gwoteesa y'omu ku bakyala baali balabika obulungi naye ekyali kissa minisita Nantaba bwali bujja Mwami Museveni bwe yakuleetinzeewo ekyayonoona obufumbo bwa minisita eyali ow'obusuubuzi manyi okimanyi ono atya buti bannayuganda katuyite wano okubategeeza nti Namuganza teri kisobola mukolebwako mu parliament ye Uganda kuba parliament mu Uganda teriiwo. Waliwo maka ga Mwami Museveni ate alina omukisa nti n'omutabani Jeno akkiririza nnyo mwoyo omwana omuwala kubanga parliament ejjuddemu baganzi ba Mwami Museveni Sale ne Muwoozi era bw'otunuulira kabineti yonna. Mwami Museveni musajja mukulu omwana owa Nantaba atanaweza myaka 10 wuwo olwokuba nti ye yagala okusitula ekitiibwa kye nti speaker wa parliament yagaana ogenda mu offices directly kubanga obufumbo bwe baregisteringa we muli in person mu buntu mulina okubaawo naye yasindika tiimu ye security team omwami ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu era na signing empapula ezo ku kye bayita signing under duress. Okitegeera kakati bwe bamalirizaawo nga mpunzi bwe bamaliriza okusayininga ekintu ekyo omwami ono addayo anyumizaako mukyala we amugamba omanyi nti sipiika wammwe yakoze bwati ne bwati ne bansayiningisa empapula zino ensonga zigendako ne wa Mwami Museveni. Mwami Museveni amulagira okusazaamu obufumbo obwo era ne babusazaamu. Ati genda mpola nkujira kati era ojagenda okwatagana ng'omanya ali ne Museveni alina alaba kakati oyingira mu kipanda agenda alaba ojja kubayinga ekizibu ekiriwo obudde bwange obuyingira mu nnyo ate toyagala kumpa maliriza njagala kutegeeza nti Mwami Museveni ansazaamu obufumbo obwo era n'agamba ne CID director taking on investigations ne bitandika. Kakati ono speaker agamba gwe kali lugambo lwaki watwalidde bbaawa ng'olugambo baffe bamuyita baffe lwaki wamutwalidde olugambo nti nakoze obufumbo ne magogo ddala obubinding obuli civil era ne babusazaamu awo okaye wali kalumanywera naye kituuzaayo ku ki nti palamenti yaffe bwe beetuusa ekiseera ng'erina kukolera muntu buntu kikyamu kubanga kamalirize bwe awo okawe wava sikafu naye kino ekyakoledde olunaku lweggulo era kigenda kikulaga nti ono Namuganza engeri gye kikyali kiwala kito kyova olaba Mwami Museveni yakiwadde n'obukadde 5 kitwalire ekkanisa kubanga olwo aba amaze okulaga nti newe munaakola mutya tewali kigenda kutuuka ku Namuganza era njogera mu kamera eno Namuganza agenda kubeera minisita kubanga bwe baba nga bakunoonyerezaako nga president olina amagezi otegeera bulungi oyinza okukwata omuntu gwe banoonyerezaako n'omutikka essente atwale ku lulwo kitegeeza olw'okuba nti kyekikyalo ekito ekikyali mu supu Mwami Museveni kyasazeewo ogenda nakyo. NE Fake Media
omulungi ali ku Fake Media ogambe tena Joli Consulate buli kimu kitambula bulungi amanya muzikwala haja Abdul Mnyamishafi Kwanga ene program ya engazi the earthquake obunkenke ensangi zino gyemufudde eyenjawulo nga mute baganda yafe mwenna abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abali mu America abali UK program eno mukigoberera abali Saudi Arabia banyinaffe ne baganda baffe abali Dubai abali Qatar Abu Dhabi ne mu nsi ez'enjawulo amwe bali kutugoberera wamu n'eggwanga lino Uganda amukola kyamanyi ddala program ya fende etusibako banafa rich mark accessories abagamba nti balina tracking device eri emmotoka yo oba ng'oyagala ogiwa security emala beera ng'oteekamu tracking device balina ne alarm system oli wagikonderako bwati gwe ng'owulira ekuyita so okusobola obakuya ku namba ez'essimu z'olabaawo ne banafa Green State Nursery and Kindergarten School abagamba nti beera ng'otwalayo abaana bo batandise okubanga ate baligisalinga abaana abantu abali mu bitundu Bugolobi, Luzira, Butungo, Bina, Kitintale, Kirombe, Somero weriri mbeera nga ate ogendayo enamba zezo zolaba ku screen. Director Jalia Namadu abalinzi program yaffe the earthquake tugenda kubanga twogera ku nsonga eziri mu parliament nabe ali mu parliament tubiraba fenne ne tubitunoolya tulabanga parliament yandibange etandise okubanga etereeramu naye bw'otunuulira ekigenda mu maaso twalabye wiikendi ennyini minisita wa ICT Dr. Chris Baryomunsi yayise minisita President Namuganza NE Right Honorable Anita Amongi batule bajjewo ebyo ebiriwo naye ye yagambye President Namuganza tasobola kutuula na mukozi wa bikolobero kakati ekyo nadde sikimanyi musomesa yagenda okutukakasa baddala kituufu AAA ddala mukozi wa bikolobero ebyo n'ebirala byetugenda okubeera nga tetwogerako omwaka tandise okuba ntugufundikira ndine Hassan Musa naye kansala Kwizera gwendi naye wano wamu n'abakulu abalala kansala Kwizera nsaba obambulizeeko ate tutandike omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero wewa moderator n'abatulaba ku Fake Media neyanzanya atera okuddamu okunkyazaako olunaku olwaleero programu yaffe n'enganzi njagala okusookera ddala okwebaza abantu abali eyo abatulaba naddala abatulaba ku Facebook live n'abatulaba ku YouTube timukola kyattendo week twaliza wamu of course parliament yaffe yo nga bwe twagisuubira ffe ejjudde katemba mwereere parliament teriiwo kulaba na Uganda wabula eriwo ku nsonga z'abantu sekinnoomu naye kirungi nti ze nsonga ze tugenda okwogerako week tekutambulidde bubi week tosobola gamba nti etambudde bubi oba bulungi kubanga tukyali balamu kyekisinga obukulu mu mbeera yonna gye tulimu ey'okunyigirizibwa naye ekikulu kyabeera nti tukyali balamu neyanzege kansala Kwizera musomesa esebo tuli ffenna sebo walabye presidential address nagirabye sebo nabadde ku mwanjo nga nina okwongera okubeera ku mwanjo otegeeza ki okubeera ku mwanjo okubeera nti essaawa eyo president waba ayogera tuba ebikolebwa birina kubeera bitono tumanye focus gy'alina eriffe kubanga ye president waffe ekyo tukigaana oba tukikkirize ye president wa Uganda era byonna byaba avuddeyo okututegeeza kirukatateko nga bannayuganda okubeera nga tumutuwuliriza president waffe kikyalina eriffe era n'obukakafu bwe tulina mu ggwanga lyaffe era yayogera bulungi banna Fake Media ntwala akakisa kano awo era okubeebaza mutwagadde nnyo era mutwagala nnyo mwebale kubeerawo ku lwaffe era naffe tweyama tugenda kubeera nga tubateeseza naddala ku luuyi olwa gavumenti okulaba nga tutegeeza bannayuganda era tubawa words of hope n'okulimbulula ebiba bitatambudde bulungi naddala eri bannaffe ne tubeera nti bannayuganda kitukakatako okubeera nga tumanya ki ekigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Tumwebaze Richard erinnya lyange era wiiki ebitambudde bibadde bingi. Presidential address yaliyo, president waffe yavaayo n'ategeeza eggwanga naye kirungi nnyo yakyasanguza nti Ebola
tumulinnye ku nfeete Ebola tumuwangudde era n'asuubiza nti emidaali ginaagabibwa abasawo bagenda kubira ku mwanjo babeere nga bafuna emidaali kubanga bataddeyo buli kimu kyonna ekya covid yavudde era n'ayongera okitangaaza n'agamba covid tulina okusigalira ddala naddala waliwo okusoomozebwa okwegemesa waliwo namba nnene nnyo figures ze nazo naye ndowooza tujja kujja nazo eza waliwo abatannaba kwegemesa up to now waliwo abafuna doozi emu aba booster batono nnyo nga nange muntwalidde kuba booster nagifuna era saafuna buzibu bwonna naye nga ekya covid tusigale nga tukitaddeko nnyo essira tulabe nga kubanga twetaaga ffenna tubeere nga tuli balamu yeggwanga lyaffe eri president waffe kyayagala oyo ye musomesa muna NRM kansala Shem Kavulu bikufaaki erero erinnya nalikutte asaba moderator yasooka okulamusa kuba tulaba awamu n'okuteekamu kaddata ekonomi sinyango naye mukyalemeddeko ate ne mufuula puroguramu yaffe okuba nti sebo ŋŋanzi nnyo ennaku zino erinnya kansala Kavulu Shem bikufaaki akiikira Nansana East 2B ku municipality njasooka okukulisayo ba councillors bonna worship the mayor okuba nti twavuddeyo mu kanso y'eggulo okulaba nti Nansana municipality ebaako enkyukakyuka gy'ekyuka mu 2023 nyogera n'okusaasula abantu b'e Kawempe teokusebo bakeeredde mu ntiisa eddwaliro lyabwe Honorable Segirinya lyabagulidde olw'embeera gy'ayitamu okuba nti gavumenti ekyamulemedde paka na leero ekyennaku eddwaliro eryo liggaddwa okuba nti bakyaliwo aliteekamu ssente ebadde ntiisa nnene nnyo kuba tukkiriza nti obujjanjabi butono nnyo mu gavumenti naye ate neyali akwatiddeko abantu ekyennaku nti eddwaliro baliggadde soka tekitegeeza eddwaliro lyalina omuvujjirizi omu moderator tukkirize tugaane nti buli founder w'ekintu yamanya ebiseera ebisinga engeri gy'aba kitambuzaamu ffenna tukkiriza nti eddwaliro eryo lyali lirina abavujjirizi okuva ebweru mikwano gyaffe abaali balowooza nti banakwatirako honorable eddwaliro linatambula bulungi naye olw'okuba nti ye taliiwo nannyini kisibo lyamaliddwa nga liggaddwawo nga ne ssente zikyasobola kujja ku sayidi endala njawo okusaasira abatuuze bange ba Nansana East 2B abaafiirwako omukyala wansaawo nti omwoyo gw'omugenzi omukama agummuze mirembe nentumira n'abawummuze bonna gye bali tugenda mu nnaku nkulu naye temuvaako musigale nga kwe muli musigale nga abazadde mubawo ekitiibwa temufune excitement ey'ekika ekyawaggulu abazadde mujjukire nti January February okusoma kuddamu so tulye nga ate wetusevinga ne kafeesi neyanzige kansala Bwaha ayogera ebitakaddiwa nate n'olwaleero tuze tuyite wano omukubaganya ebirowoozo nga tuzimba ensi yaffe oba nnyaffe Uganda banyabo ne basebo abatwa bana batuuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye erinnya Sendyo Watwaha ayogera ebitakaddiwa ng'era omwanjizi wa puroguramu eno babategeezezza nzikiriza mpite wano njagalize bannayuganda n'abantu b'ensi yonna Krismasi ennungi wamu n'omwaka omujja ogw'emirembe oba oliawo n'ogw'okwenunula okuva mu mbeera eno ey'obusibira mu bbwa era sebo nzikiriza mpite wano tegeeze bannayuganda n'abasajja bano abakyatulemeddeko nti Museveni General Museveni yalagira empooza eveewo naye enansana akatale akamanyiddwa nga ak'oku Kasooli deputy tawuni kiraka wa Nansana afuuse ekizibu ng'akolagana n'abantu b'oyinza okuyita abayaaye bacunya abantu mu katale ako babatulugunya n'ebikolobero ebirala nga babajja kwebuwanana n'obuwanana bwa ssente tuvumirira enkola eyo era tutegeeza bikikwatako nti omwami oyo oba omuntu oyo oba deputy oyo akolebweko ng'amateeka bwe galagira wamu n'akabondo kakola nako ngani abakolako gavumenti abavunaanyizibwa obudde buno sebo era nzikiriza mpite wano nyongere okwebaza abagoberera puroguramu eno mwebale nnyo mwebale ddala tubasaba okulayibinga
wamu n'okukomentinga nga bemukola banyabo ne basebo mwebalege neyanze ye kansala twa tatuwadde yandibadde atuwadde deputy netwongera okunoonyereza kuba ebyo bigwa mu doketi yange sebo era nkugambye deputy mayor deputy town clerk town clerk deputy town clerk bamayitani omitana ngendo nkuwa owa division so wa municipality owa division yakolagana n'abayaaye okutulugunya abantu mu katale ako akakaso akamanyiddwa nga kaso neyanze deputy mayor deputy town clerk atulugunya abantu sekituufu kubanga singa agambye nti deputy town clerk at least ku municipal nandibadde obaoliawo siri sure kyayogerako ate nowa municipality era tali mu doketi eyo naye ndi sure deputy town clerk mwami Kiddu owa division tatambulira mu nsonga ezo actually tahandolinga nsonga za butale at any single point so ndowooza mukulu twaho ono yetegereze bulungi otuwadde clarity ku kyo oba ekyo kyosuubira si kyensuubira division manyi bwetambula mukama wange simanyi oba okimanyi nti nze namba 2 division yenyo oluusi walina obeera namba emu ati olwekyo kyenkugamba kyekituufu deputy town clerk actually tulina deputy senior assistant town clerk ku division ye Nansana tata si ali mu docket eye butale ali mu butale abali mu butale bantu balala nnyo actually akatale ka Nansana obutale obuli mu Nansana municipality ye bwinako obuvunanyizibwa si division waliwo bye playing naye when it comes to misolo biki kulonda bukulembeze municipality ye bwinako obuvunanyizibwa nolwekyo kulutwaho ono ayongere yetegereze bulungi tusobole okufollowing ensonga eyo abantu baffe babanga batulugunyizibwa ate tulabe nga kubanga be bakama baffe nga tubateerawo omubiri tulabe nga sinakuvaako ensonga nibadde njagala nnyo abantu bakitegeere kansala twa gwe wafunye embu oba wabaddewo ebintu bino si byangu naye kyamukisa mulungi tulina wano deputy mayor tulina kansala ku municipality tulina n'owebyensimbi era ku division bavunanyizibwa butereevu kati okukola okunoonyereza bye baba badde tebamanyi ebintu bino bye tuba tubyogerera mu kamera oluusi tuba tulina n'obukakafu n'obujulizi nga tumaze okunoonyereza ku nsonga eyo kuba tosobola kwogera ku kamera kintu kyotamanyi nkiinako n'obukakafu n'ebimu ku bipapula oba ku biwandiiko bye babbirako abantu mbiinako era sebo deputy mayor njabbe kusheyalingira mpaze okwongera okubuuzaamu kwa moderator akatale kayogerako ka private si ka government ku Nansana division akatale ke tulinamu aka government ke bayita Nansana Dairy Market akali mastowa akali opposite ne big zone sirabawo katale kali ka private twetaaga okumayamanya entambula gye katambula waswa kasooli badde nsaba onzikirize kubanga ebintu ebyo biri mu doketi yange temeeno tuli mu budde bwe nako kekiri kizeemu ate nga nsonga nkulu bwe benyigiriza abantu baffe obutale obwo nga bwana Shem bwakugambye obwa gavumenti bwogamba nti obuvunanyizibwa directly obubuddukanya buli ku division ne municipal buli bubiri kuliko ako kamu kuliko n'akalala ke bazimbye emabega wa Hole Farm aka private anti naye alina memorandum of understanding alina memo yasayininga neki naffe kitegeeza tuba tukaddukanya nga division oba municipal kakati obwo obutale obulala obusigaddewo bw'abantu omuntu aba n'ettaka nga kibangirizi n'ateekawo abantu kati ffe tulina kumugaidinga tutya ti abantu bo tebalina kukolera mu kkubo abantu bo bateeka eri abantu bo kasasiro waabwe avaamu atya mu kasasiro kwaba generatinga garbage tya njaba soloza nga musendeza akasasiro bo bennyini ebeddukanyiza naye bwana twa akyayogera manyi batekinika aba basinga bonna bakozi ba Mwai Museveni era bwagamba nti basobola okuba nga banyigiriza abantu kyovola atumuge nti atuwe ku bwino oyo kubanga ffe tuba twagala okwatakinga abantu abo nga tulina substantial evidence okutandikira Deputy Mayor nsaba obuuze munnafiki kakati neyanza sebo modulator olwakadde kootuwanga okwogerako eri bannayuganda n'okwongera okuttaanya ensonga wewaawo si ffe tusinga okutegeera ate si ffe tusinga obumanyi
naye bwe tuvaayo ne tutanya ku nsonga ezimu manyi bulungi nti tubaako ettafaali lye tugase mu ggwanga lyaffe. Nze Sebuliba Brian, Deputy Mayor, Nansana Division, ate era kansala akiikirira abantu bakazungu battu abeesimu ku division ye Nansana. Wiiki ekutambulidde ekyo? Week tuli balamu kyekisinga obukulu. Katonda atukumye nga tuli balamu, naye mubaddemu ebintu bingi. Ndowooza twakoma okusinkana nga mutabani w'omugenzi Paul Kawanga Semondi nga tannaba kufa. Rachel gwali kunyolwa kwa maanyi nti twali tufunye eddibu ate era ne wajjawo eddibu eddala awo. Kyali kyannaku nnyo. Ensonga ey'okubiri tulabye Katemba mu Parliament. Naye ng'era bulijjo bwe tubagamba nti ekyennyanja kivunda mutwe. Tulaba obaolyawo obuvundu bwa Parliament okuva ku mutwe butandise okweyolekera ne mu babaka bonna abaffe. Neyanzige tugenda tutandikirawo programu yaffe olunaku lwaleero. Twagala kubeera nga tumanya ddala kiki, waliwo omuntu ayina amaanyi ku mulala wadde ffe tulaba mulala y'ow'amaanyi. Omanyi dozayiri Honorable Semujunganda yavaayo n'agamba nti Honorable Namuganza we bamunyiga ennyo nga sipiika ajja n'ayiwawo Prime Minister ajja n'ayiwawo omubiri. Kati ng'oli yeebuuza ddala ono gwe bayiirawo omubiri kiki kyali eri gavumenti eno? Yande banonga muntu wanjawulo. Twamulabe yagenze Bukomansimbi n'abasimba obukadaaga. Yadageze ku kyaki ye Bukomansimbi. Naye munansonyiwa saawula kereziya na kanisa. Simanyi oba nakitegeera n'abanfunye omukisa okukyawula nja kuba sosi naye nga yabaddeyo era omukulembeze yamukwasizza obukadde obw'ataano agende. Wadde bino byonna weebiri omukulembeze akyamuyinamu obwesige. Omukulembeze era yamuwadde era yabututteyo ku lwa president kulwa eyinza okuba ku lwa gavumenti naye yagambye nti president asindise singa zabadde za gavumenti zanditwaliddwa prime minister kubanga yabeera leader of government business. So kati kyetwagala okubeera nga tuteekako essiro nnaku lwaleero palamenti yaffe egenda kubeera ki? Kuba katunuulira omwaka gujja guno abantu bagenze mu kuwummulamu. Omwaka ogujja we bagutandika tuba tulinayo ndowooza omwaka omulala gumu, then ate bakomewo eri abantu banoonye akalulu akabazzaayo ate mu palamenti. Abantu bano entalo zino tubadde tukyaludde oziraba. Kulaba sipiika nga alina nnyo entalo n'abantu ba bulijjo. Awo nyine ojjaga tubenga tutandika kansala Kwizera. Sipiika munafu nnyo ku minisita ono. Waaw, moderator neyanziza. Naye nsaba okkiriza essewo okufuna ekifaananyi ekituufu ekya palamenti yaffe eno. Nja kusaba ompeeyo eddakiika nga 4 nsobole okulambulula ensonga zino. Naye dakiika tugenda kozesa eddakiika 3 nazo nja kugezaako okulaba nga nzikozesa. Omanyi olutalo luli mu palamenti ne mu gavumenti yonna, olutalo lw'abakyala ba Mwami Museveni. Ate watudde kumbe lutalo lw'abakyala ba Mwami Museveni tekimenyawo, naye lutya era lugootaanyiza lutya emirimu gyaffe oba emirimu gya palamenti, kubanga palamenti eno eriwo ku lwaffe bannayuganda, teriwo ku lw'abantu. Mwami Museveni yaddira bakyala be n'abateeka mu bifo eby'enkizo oba eby'amaanyi mu administration y'eggwanga. Kakati buli omu ayagala eriiso lya Mwami Museveni n'okutu kwe. Bwe ŋŋamba eriiso, Mwami Museveni amulabe ennyo nti yakola. Bwe ŋŋamba okutu, Mwami Museveni amuwulirize nti yakola. Olutalo mu palamenti nekino njagala nakyo okiteeke mu birowoozo nti Right Honorable Anita Amongi yakafumbirwa. So what?
ng'alina omwami nekino nakyo njagala okimanyi ne mukyala Honorable Namuganza naye mukyala mufumbo kakati naye era njagala okimanyi muli oteekemu ti President Museveni okutewo ng'oŋŋamba ti President Museveni mwenzi era bwe mbadde nzijja era mbadde njagala kugamba tewali mu byonna byonna yadde abantu abo bafumbo tewali tteeka era ligana Mwai Museveni kubaagala aweeriri awe ekyo kimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna Mwai Museveni omu ku bapresident abasinga abakazi wano mu Uganda ne mu Africa nekino njagala okimanyi naye omuzaabuza ojja kumulamwa President Museveni naye musajja mufumbo kituufu ekyo teryakiganye naye era njagala nkubuulire nti tebabba mu bifulukwa ateekanye ekitiibwa mu kati dekanze nkuwe bwino kakati palamenti eno yatandika okuba nti mukyala Anita Amongi bw'amala n'afuna obwa sipiika wa palamenti kubanga amanyi nti alina amaanyi ago ayagala kutwala palamenti ku ngalo ze bw'amala okutwala palamenti ku ngalo ze kankubulire olutalo luvaawo ku bantu bano mu mwezi gw'okusatu omwaka guno palamenti yateekawo akakiiko k'abantu 9 bagitaho ku komiti mu palamenti nga eteereddwawo mukyala Anita Amongi okunoonyereza ku mivuyo egyali mu ttaka ly'e Naggulu. Ettaka ly'e Naggulu ero njagala jjukire nti lyabulankana nga mukyala Namuganza Passis ye Minister for State Walands nga mukyala Betty Amongi ye mukulu Betty Amongi oyogerako ye mukyala akena webale nnyo kakati olutalo bwe lubeeraawo ne bateekawo okunoonyereza ku minisita oyo Namuganza tuli fena nekubeeraawo ebbanga ebintu ne bisirikiraawo naye Namuganza n'asigalawo n'eyo empalana ettaka lino lyagendako mu kakiiko ka omulamuzi Bamugemeire komishoni y'Abamugemeire yali eweddewo eno yali mu kakiiko ka Honorable Ssenyonyi kati kubanga babuliriza engeri ettaka eyo gye lyagabanyizibwamu naye nga walabika nti Mwai Museveni yakolanga kye bayita presidential directives eri mukyala w'oyo Passis Namuganza n'amugamba oyo muwe ettaka bwe liti naye n'akikola kale kankikozese nga gwe bw'okyagala naye nze nkugambye nti bwe kiri n'aweereza minisita Namuganza n'amuweereza ekiwandiiko presidential directive nti woona ettaka era ababaka bakizuula nti Namuganza ono yakosa bubi ofiisi ye ripooti gye baawa kakiiko kaali kakulirwayo mu mpindo zamuyita Dan Kimosho kakati bwe bamalirizaawo ensonga zaabikibwako ettaka Mwai Museveni n'azizingazinga kubanga era oli oyo omukyala balina ekyama kyabwe ekyokuttale kyakutale kye battira ku ttale kyatasobola kuvaayo mu lwatu n'agamba abantu kubanga minisita oyinza otya okukolera ku presidential directive ojja kukibuuzaako Haji ono gotero oli muzzukulu wa Nipozi ojja kumubuuza ekyama ky'okuttale ajja kukikubuulira mubuuzi nga tewali nnyo baana ekyama ky'okuttale kibeera kitya ajja kikubuulira ojjukire n'akayimba ka Siroganga omuntu bw'amaliriza okola ekyo palamenti raba mukyala naye ng'ebyo byonna bikolebwa lwaki biteekebwamu amaanyi kubanga Anita Amongi omanyi abakyala abo balina obuzibu kiri mu butonde bwabwe buli lwoganza omukyala ono n'oganza n'oli ate bonna n'obateeka mu positions ezikola batandika conflictinga gweoyinza okumpa ensonga kale tetuganye no gavumenti y'ababbi kubanga Anita Amongi naye mubbi naye lwaki ate ayagala nnyo okulondoola Namuganza ye byabbye ebitono n'ebisiga n'ekintu kye neebuuza njagala kubuuza bw'oŋŋamba nti President Museveni ayagala Honorable Namuganza ne Right Honorable Anita Amongi Anita Amongi kale katugaye tukukkiriza naye mu byafaayo byange mulundi ogusoose okukitegeeza bano abiri bajja nabajja kati mu byafaayo byange mulundi ogusoose okulaba omujja wa munne ng'ate amuvunaana okufumbirwa obufumbo obulala kati awo wenzijja mwana wattu awo wenzijja mbuuza lwaki anti genda mpola nkunnyonnyole kakati kiriwo ekiti
bwe bamaliriza abantu abo okubeera bwe batyo kiki ekisparkinga olutalo kati luli mu palamenti essaawa zino nti mwami Magogo bw'agenda okuwasa mukyala Anita Amongi bakola obufumbo bwe bayita civil marriage buno obw'okusayininga naye ng'ate asayininga ku mpapula ezo ye mwami wa Namuganza owokubiri owewaka omwami wa Namuganza omutuufu muganda wange kale mwami wa Namuganza gw'omanyi nti olutalo olwo lwali lw'amaanyi nti Honorable Namuganza yavaayo n'agamba nti Anita Amongi yali ayagala kuliisa bba Kakanja obukimanyi nti omukulu we bamugoba kati Kakanja amuliisa kaaki ati wuliriza nkunyonyole omukulu oli amaliriza okujja okukola obufumbo naye mu prosesi y'obufumbo obwo olw'okuba nti ye yagala okusitula ekitiibwa kye nti speaker wa parliament yagaana okgenda mu offices directly kubanga obufumbo obwo baregisteringa we muli in person mu buntu mulina okubaawo naye yasindika tiimu ye security team omwami ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu era n'asayininga empapula ezo ku kye bayita signing under duress okitegeera kakati bwe bamalirizaawo nga mpunzika bwe bamaliriza okusayininga ekintu ekyo omwami ono addayo anyumizaako mukyala we amugamba omanyi nti sipiika wammwe yakoze bwati ne bwati ne bansayiningisa empapula zino ensonga zigendako ne wa Mwai Museveni amulagira okusazaamu obufumbo obwo era ne babusazaamu ati genda mpola nkujira kati era ojagenda okwatagana ng'omanya ali ne Museveni alina alaba kakati oyingira mu kifaananyi agenda alaba ojja kubayinga ekizibu ekiriwo obudde bwange okuyingira mu nnyo ate toyagala kumpa kumaliriza njagala kutegeeza nti Mwai Museveni asazaamu obufumbo obwo era n'agamba ne CID director atekinge on investigations nebitandika kakati ono speaker agamba gwe kali lugambo lwaki watwalidde bba wange olugambo baffe bamuyita baffe lwaki wamutwalidde olugambo nti nakoze obufumbo ne Magogo ddala obubinding obuli civil era ne babusazaamu awo okawe wali kalumanywera naye kituuzaayo ku ki nti palamenti yaffe bwe beetuusa ekiseera ng'erina kukolera muntu buntu kikyamu kubanga kamalirize bwe awo okawe wava sikafu naye kino ekyakoleddwa olunaku lw'eggulu era kigenda kikulaga nti ono Namuganza engeri gye kikyali kiwala kito kyova olaba Mwai Museveni yakiwadde n'obukadde 5 kitwalire ekkanisa kubanga olwo aba amaze okulaga nti newe munaakola mutya tewali kigenda kutuuka ku Namuganza era njogera mu kamera eno Namuganza agenda kubeera minisita kubanga bwe baba nga bakunoonyerezaako nga president olina amagezi otegeera bulungi oyinza okukwata omuntu gwe banoonyerezaako n'omutikka essente atwale ku lulwo kitegeeza olw'okuba nti kyekikyalo ekito ekikyali mu supu Mwai Museveni kyasazeewo ogenda nakyo ebyo byowulidde ebigambo byange binvunaanyizibwako butereevu alimba ennyo bannayuganda nadda ne mukati neyeewogoma naye kirungi tuli ku mbiranye eri mu palamenti abakyala bano bombiriri olutalo sematalo kakati bannayuganda ensonga zino tugenda zikakasa nti tuzinyonnyola bulungi ekisooka kyannaku nnyo nti munnaffe ngera bulijjo bwe mbuulira boogera bateekawo nnyembe era buli kimu naddala bwe tugenda ku service delivery okuweereza munnayuganda n'abantu naye kitulumye nnyo era mmanyi munnayuganda naawe ndowooza oli mu nnyiike okuwulira nga muntu obuntu kale mukulembeze jamuwa ekitiibwa naye ng'avoola president wa Uganda. President on several occasions abadde akikkaatiriza nnyo obulungi bw'obufumbo marriage okubeera nti buli lw'obeera nga otekinze decision eyo nandiyogedde nandibadde budde bwange modulator tebakwamba kukazindaalo kakati president it is on record ekisooka bannayuganda buli lwajja n'ayogera abeera n'ekigambo ekyokutangira obulwadde obwa siriimu
ebyo nikuluno kugwe yayogera anti kati of course era bye bireeta ebyo ebyobwenzi n'okugenda eno n'eno kati ate yateekawo eno embeera ono byabadde ayogera. President waffe ali very clear, is a married man, ali officially married with one wife. Ate era kiri ku record era ndowooza tujja kugamba mu nsi yonna ye president awa respect wabeera nga waliwo obufumbo. So tasobola ate kubeera nti yenyigiramu ebyo ngono byabadde agamba naye bulimba naye twabamanyira naye bwe tudda mu parliament ekituufu kyo kiri nti tutunuulira okubeera nga leka twogere leka tutegeeze munnayuganda byetaaga ati kati kyekyo byetusiba tubagamba tebaweza na lubatu naye bagenda bo ne bateekawo embeera naye baabwe abannayuganda bakulaba kakati munnayuganda bwe tugenda mu service delivery fenga government tutunuulira okubeera nti munnayuganda at the end of the day yasikowalinga mu kino ekintu owabeera nga tujja mu ndowooza yange kiki ekireeta olutalo lwa honorable Anita ne President Namuganza. No kakati mu mbeera yonna newe tubeera mu maka gaffe ebiseera ebisinga oba ku mirimu gye tukola mubeeramu omuntu mubaamu ekintu kyatwala kye bayita okubeera bose okubeera nti nza olaba abakozi baffe abamu batwegeza namu nti I can serve better than him. Kakati conflict of interest. Yes. Kati katemba yenna ali mu parliament. Fe tujja kitunula nga tutunulira mu mulimu element ya conflict of interest. Yes. Mubaamu atakkiriza nti is a minister. Naye tujja kusigala tutegeeza Honorable Namuganza with due respect. Tubadde tusaba emirimu gitambule. Bwe tuba tutunuulira speaker is the head ettabi ddamba lya government. Really lwaki twenyigira mu mbeera ebeera nga bannayuganda service delivery ate tebaweerebbwa ne batandika okufokasinga ku mbiranye eziriwo. Tujja sigala tugamba bwe baba bayitibbwa minisita wa ICT okwogeramu nze nandibadde nsaba mu ndowooza yange Honorable Namuganza, you respect the invitation. Ebintu byonna bigonjoolwa buli lwe mutuula kubanga ffe tusikowalinga nga government obanga NRM nga munnayuganda afunyeemu naye buli wabeera nga waliwo okusika omuguwa ate ne bannakigwanyizi ate babyongeramu nnyo supu bateekawo nnyo embeera ndoza muwulidde navoola ne president wa Uganda n'amutunuza mu maka g'abali kibadde kya nnaku nnyo naye ffe tujja kusaba era ffe tujja sigala tutegeeza bannayuganda nti ebyo tebitujja ku mulamwa wabeera nga aliwo conflict of interest nga service delivery erina engeri gyekwatibbwamu mu ngeri etali ntuufu twandibadde tusaba speaker sisuubira nti yaganya honoringa invitation gye baamuyise. Tujja kusaba Honorable President Namuganza hona mugende mutuule muwukire ffe tusikowalinga nnyo nga munnayuganda afunye service. Obuzibu buvaawa conflict of interest tukinnyonnyodde tutya tujja kinnyonnyola nti mubaamu obutakkiriza mulimu okweyagaliza naye nga bya mirimu. Nedda conflict eno kulabwa nti nkola nnyo no bwe tugamba nti ndabwa nnyo of course anybody nasobola kubeera ne munnayuganda kubanga at the end of the day ani alina okukulaba kakati waliwo scenario modulator aliwo scenario nina abantu ndoza basuka ne 50 bendi responsible nga mukama waabo naye era on several occasions ne bannaffe banjulira ba directors ba masomero waliwo we mubeera nga
omukozi oba abakozi balina engeri gye baagala ate munnaabwe bannaabwe oba ne mukama waabwe agambe nti ono akola ate osinga ono naye ku lw'obulungi bwa munnayuganda ffe ekitwawula ku balala ffe twasalawo era president tumusuubira ku presidential address gye yabadde ayogera yagambye agenda kujja annyonnyole kye bayita okukongojja era tukirinze nnyo naye nga mu kyo nti omuntu we baba bakutadde mu position eweereza bannayuganda lwaki ate oteekawo conflict of interest lwaki ate oteekawo eno embeera naye ngaera tusigala tugamba nti omuntu yavunaanyizibwanga ye era it is a matter of time embeera egenda kudda mu nteeko bwe kiba kyetaagisa naffe okuwulira views zaffe ng'abakulembeze ku byalo naffe tujja kusindikayo ebiteeso byaffe okulaba nga munnayuganda naddala mu tteesezo ery'eggwanga service delivery ekolebwa newe nga nze ngenze mu parliament oba ministerial position president ng'abumpadde obwa minister of course mba njagala nnyo n'empeereza munnayuganda ate n'empa ekitiibwa bakozi bannange kubanga munnayuganda twagala abeere ng'asikowalinga mu mbeera yonna kyetutunuulire nga NRM ze core values zaffe ze tuzimbirako obutakkaanya obuliwo munnayuganda tebukuwugula bana ab'enonzi ebyabwe tebakujja ku mulamwa bugenda kulongooka era tusuubira 2023 parliament yaffe egenda kutambula bulungi nnyo bingi ebyokukolako era tugenda bitereeza webale tuwuliriza munnayuganda asigenda biteekamu palamenti eno tesobola kuweereza bulungi nga bwagamba kubanga obuzibu obuliwo buli bumu the speaker wa parliament buli lwanayagala nti buli kintu ekimwogerwako parliament ekiyingiremu ojja kulanga tubeera bwe tuti yakava ku zaake namukonjera ng'ate era y'omu ku bantu abasinga n'okuvoola zaake okiwulira onayogedde ku kyessomero bw'obeera director w'essomero n'okwana baasa n'okwana head teacher n'okwana omuntu kakati abantu abo bonna mu kwagala okulaga nti bakola balina okonflictinga sakomyewo ku point yange tujjewo information anze maliriza nkwade example omugezi katono nnyo nze mbadde nsaba ekintu kino newankubadde era tajja kikkiriza naye abeeremu ak'obuntu kuba omuntu oba naako obuntu amenye ebigambo byakonjera president w'eggwanga nti ali connected ku bufumbo bwabali bonna bali married they have husbands ate balina the in-laws there are very many in-laws are there kakati tutunuulire honorable speaker aina ba in-laws abamufollowing president abiyingiriramu wa ne bannange bannayuganda mubalaba babano naye mweme nnyini ekyokola mukimanyi temuddamu ba positions za bukulembeze kubanga ebintu byonna byonna babitabula enkola yemusebo balaba ne palamenti akati tebajja kuddamu kuwa amongo gwe kenyini watugambye nti bakola babalabe modeta nakubuuza ani abalaba tuwulirize buli abayogera emutumuwa mukisa kansala kavuro so moderator neyanzisa nze nno kyannaku saala nnyo ku discussinga personality y'abantu kuba talina kyetuzimba kyekisooka naye nga ebagamba nti bwaddene ligambwako nannyinirwe ate nga abantu betwogerako basasulwa ssente zamwe wa musolo kankulenga ewateeseza nze nateeseza atya challenge gyendaba mu ggwanga lino tulina kye tuyita divide and rule eyakuli Muzeeyi Museveni gyakkiririzaamu ey'abajamani tulina kye tuyita diversions mu Uganda tulina n'embeera gye tulina otandika okwetegereza lwakuba nti constitution bazze bagizanyiramu ne bajjayo ekintu kya age limit ne positions ezimu zandibadde zeetaagako certain gap y'emyaka ekyokubiri omuntu yalina okujja mu positioning ezo kifo kya speaker ate siyandibadde ayinako obukulembeze okuviira ddala ewuwe nga mufumbo day one wabasa ekyo nga ze aprogressinga atya mu byobufuzi bwazze atambula atya background ye eri etya tulina obuzibu nti movement we yali ereeta AAA okubeera speaker yamuleeta kulaba ngeri gy'abadde alwanamu kadaaga katumuleete yajja osobola olutalo olwo
netotunuulira nti eggwanga ligenda kutambula litya nga lirina sipiika atalina na bufumbo day one, atalina background eraga nti asobola okumanaginga family nejja nemusitula nemuwa ekifo ekyo. gundi omwami wa Honorable Kadaga wali omumanyi? Nyinza okuba simanyi mwami naye background eya Kadaga vis-a-vis eya AAA ziri different nnyo. So ku side eyo diversion ejiramuwa Kadaga bamunyizanga babaka neti yaba treating an experience wejiramu. Omukyala avudde mu parliament from 89 mama Kadaga. Ono avudde eri yali mu FDC ne tuyinza ganti kye yali akola mu FDC ekiri substantial kyoyinza okubeesingako ntumuvume tumuleete eno atutambulize eggwanga ng'ayita mu kifo kya parliament ekya speaker. So challenge gyendaba nti parliament yaffe ejjulidde ddala bannakatemba, ejjudde baddiikuula besitasuubira nti ekigenda mu maaso kubanga tulugenda kubanga twakava mu mbeera eya covid tulina abakulembeze be twasinika abakulemberwa omukyalo oyo nga sipiika teri gye tugenda kulaga. So ku sayidi endala kya nnaku nnyo nti omukyalo ono yakkiriza okulya akasente Namuganza. Akaliwa Tosobola keera ku makya n'ogaa nti ogenda olwanyisa omuntu from nowhere ate okuba alina amuli emabega. Era okukakasa nti waliwo amuli emabega ku sikanda eri mu parliament president bwera tasobola muwa milioni 50 twala mu kifo kino. Mukyala we kyensikiriza kiri kimu bwe tudda mu protocol eya government lead of government business yanibadde prime minister yanibadde atembeta ensonga eyo newaba alina era protocol weeri nti ono waba taliiwo ono yali next of kin nebalonda prime minister era alina deputy oba prime minister number 2 yanibadde representing eggwanga Kadaga. Yes. Naye okuba nti jjajja alina diversion zaaliko alina engeri gyagala okudividinga mu parliament emalirize nga eraga nti abanuupu abajjayo nabo bamaliriza nti balina kye bakoze kyendowooza nti diversion gyatuvugiramu. Okkiriza mu bya kansala Kuzera ebiriwa nti bano bombiriri bantu be ati nagambye saagala discussinga personality nga ntandika ekyabadde kitegeeza ekyo nti nabye sitajja kubeesingako kubanga nina okutunuulira ki ekijja okuzimba eggwanga ekizimba bannansi wenjagala otambulira. So challenge gyendaba eri emu diversion egenda kusuula eggwanga lino jjajja wanaaba tagenze bugenzi mu ngeri gye twagala agende niye obubadi bwajjaazanya nti nkozesa ono annwanira ono kuba ekyokugeza wali toyinza kukkiriza dde one AAA atayagale omwami gwe tulowooza nti ali mu parliament omwami gwe tulowooza nti alina obufumbo bwe ng'ate batulaga nti NRM erina kye tuyita part eya disciplinary abantu abali babayita lumu ali Wamagogo Moses kituufu naye ate mu mbeera ya status ya speaker kasooke malirize ku status ya speaker mu gavumenti erengerera ewala yali eyita abantu abo feno ku side ya North tulengere gye twetegeseemu nti principal tukubiriza tutuuka okutuuka mu mbeera eyo nga artist buli muntu alina ekifo ekyobuvunaanyizibwa artist alina obufumbo naye tulabye challenge eriwo olese omuntu gwolowooza nti alina bufumbo ate ne mutakolawo mbeera eba preventinga butagenda mu mbeera yagenda mu bufumbo buli official ng'obwo tisibandikoze ebyabwe ebya friendship ng'ebyalingawo naye tulabye okuba nti preventive measure tezaakolebwa okuva mu discipline ya NRM tugenda kumaliriza nga parliament yaffe terina kyetuyambye tugenda kumaliriza nga buli asituka okubaako kyatese ekiyamba munnansi bamusindika mu discipline nga walaba honorable zaake gye bamusindise nga tewali background gyoga nti omuntu asobola okujja n'apresentinga kino kuba tulina baddiikula mu parliament ya 11 nga mpunzika nja kusaba ekintu kimu abantu abo bakulu basukka 18 plus balina family bave mu ntale zitagenda kuyamba munnansi neyanze akansala kavu kansala twa wanjisebo bw'onooyawukana kansala Kuzera nja kwagala kyekiri mu parliament ekiri mu parliament kwekwolesa obwannakyemalira n'effugabbi eriri mu ggwanga lino kyannaku okubeera nga mwami Museveni
yakkiriza okwoleka bannansi be yawamba n'ensi yaabwe gye yawamba okugyoleka obwannakyemalira okugyongera okugiraga nti parliament teriiwo essiga eddamuzi teririiwo wabula waliwo Museveni simu buli kintu bakiyita Museveni zimu Jeno Sale Jeno Museveni Jeno Muwozi Natasha Lwabogo ni first lady w'eggwanga lwakitobeeramu ate mweninga ndi muwambe ffe tuli baddu ba mwami Museveni ne family ye kiza tulina kugonda oba twagala oba tetwagala okutuusa nga tweyimukiddemu ne tusituka ne tulumba ne twetaasa ekiri mu parliament kiki mwami Museveni yatandika okukozesa Namuganza ku yali speaker Rebecca Kadaga bino ebyali ebyebusoga mbijjukira speaker Rebecca Kadaga yali musoga n'anoonyayo omwana ava mu family gye waliise ey'abalangira n'abambejja ebusoga nga bamuyita Namuganza mwami Museveni azza akukuta n'abawala abalabika obulungi era ya Muganza sebo ekyo gwo kyogera mwami Museveni azza akukuta n'abawala abalabika obulungi atali omu abatali babiri eyali minisita w'ebyettaka omubeezi Nantaba y'omu ku bawala abali balabika obulungi oba abakyala eyali minisita w'ebyobusuubuzi y'omu ku bakyala ababadde baminisita ba mwami Museveni abalabika obulungi eyali minisita w'abavubuka mu kisanja ekiwedde ow'ekitiibwa eyali minisita Emmengo Nakiwala Kiyingi si gooteesa y'omu ku bakyala abaali balabika obulungi naye ekyali kissa minisita Nantaba bwali bujja mwami Museveni bwe yakuleetinzeewo ekyayonoona obufumbo bwa minisita eyali ow'obusuubuzi manyi okimanyi ono atya buti bannayuganda katuyite wano okubategeeza nti Namuganza teri kisobola mukolebwako mu palamenti ye Uganda kuba palamenti mu Uganda teriiwo waliwo maka ga mwami Museveni ate alina omukisa nti n'omutabani Jeno akkiririza nnyo mwoyo omwana omuwala kubanga palamenti ejjuddemu baganzi ba mwami Museveni Sale ne Muwozi era bw'otunuulira kabineti yonna mwami Museveni musajja mukulu omwana owa Nantaba atanaweza myaka 10 wuwo Sabo information. Dinda mukato ntanakuwa. Wuwo sebo. Sabo ngenda kunnyonnyola ng'omusayansa. Bazeyi baffe gye bakoma okukula myaka 7-8 kaavu yaabwe kabuto. Ekyo kikunnyonnyodde nga scientist sebo. Kakati kambategeeze bannayuganda. Okusinzira ku maanyi. Ninzeeko mukama wange. Ate mmodule tuyagala kuwakanya science. Science mwina kubuzibu. Alina okuliidinga awabye abantu. Abantu bano bombiriri okusinzira kansala tukuze. Atubulidde nti obukuubagano buva ku ttaka. Eyo gyendijja sebo. Ojja bulungi. Gyendijja mukama wange malule. Yettaka lyo walitegeerako byonna ebyaliwo. Bulungi nnyo ne weriri mmanyiiwo. Naye nga tunnantwala ku ttaka leka nnambulule. Yandibadde ensonga y'ettaka kyekwaso. Mwami Museveni azze akozesa abantu okutabulatabula eggwanga lino. Ffenna tukimanyi. Rebecca alitwala Kadaga be baali baagala omusuula baakozesa mwana muwala oyo Namuganza. Naye ekyasuula Rebecca Kadaga kwagala kwefuula wa waggulu ku mwami Museveni. N'ava ku biragiro by'omusajja yeefuula Katonda mu nsi eno Uganda gyagala ofuula obwakabaka abeereye pulezidenti ne mutabani we ne muzzukulu wa Museveni. Lindamu katono obuzaabuza leka nnambulire bannayuganda. Bannayuganda be bamala osuula Rebecca Kadaga ku bwa sipiika baleeta Anita Amongi nga bamusuubira okubeera omukkakkamu. Bamuleetanga deputy. Era bamuleeta ku bwa deputy speaker. Bamala okufuuka sipiika ne bamanya nti bamaze okusaanyaawo Rebecca alitwala Kadaga nga bamaze omufuula omumyuka wa ssaba minisita ow'okubiri. Y'omu ku babaka ba paalamenti eyakagendako mu paalamenti omulundi gumu. Ani? Rebecca alitwala Kadaga.
mu kufa kwa Jacob Oulanyah yagenda kusayininga mu kitabo ky'abagenyi era y'omu ku babaka ba parliament abasinze okukola obubi mu parliament ye ne mukyala wa Museveni omukulu minisita w'ebyenjigiriza ate abeera member wa parliament kubanga kakati betuvaawo Namuganza olw'okubanga erinnya lye bamuyita Muganzi uliriza Namuganza erinnya wano bw'olivunula obulungi Muganzi eri President Museveni era mwana muwulize eri President Museveni era mukyala mugole omukyala omugole mwana wattu baba wakamuwasa baba wakamuganza asiika eggi n'aleeta kakyaya akamata mutuntu awo n'aleeta obunyeebwa kwegamba abudaabuda kati ye Namuganza era nkukakasa Sipiika Anita Amongi bw'osigaza akajanja ako n'okulaga eryanyi mwami Museveni ndayiridde wano mu kamera bagenda kusuula va ku mukyala Museveni yakusinga ensumuka ate yakola ekizibu dindamu katono Anita Amongi weerabidde ekyasuuza Rebecca litwala Kadaga kulaga mwami Museveni nti alina essiga erya parliament. Anita Amongi kyali mu kulaga mwami Museveni. Anita Amongi alina ababaka ba parliament abamuyimbira obuyimba abamusuusuuta. Anita Amongi yatandise okweteka mu bigere bya yali saba minister Patrick Amama Mbabazi. Abantu be bali batandise omulabira nga agenda okubira president addako kye kyamusuuza. Mwami Museveni tayagala muntu yenna yefaananyiriza akasobola okukwata obuyinza buno nga taliiwo. Mwami Museveni ayagala nga yasinzibwa yekka mu ggwanga lino kyekibonyabonya Speaker wa Parliament. Era nkukakasa Speaker wa Parliament bw'osigala ng'oli ku mwana omuwala oyo Namuganza nkulayirira bagenda kusuula nebyo wali otugamba nti bakulondoola bijja kutuukako. Wana ababaka ba parliament n'abantu ab'enkizo bafa endwadde nnya era bafa ebintu bina. Bafa ebintu bina. Bafa accident. Bafa omusaayi okwetugga. Bafa accident. Bafa omusaayi okwetugga. Bafa amasasi. Bafa ekibwatukira n'abeera mu buliri n'aputuka n'akola ki. Naye ebiseera ebisinga lipooti zivaayo nga za bulimba. Era abantu abasinga obungi bagamba yafudde butwa. Kaakati ne batuwa lipooti ezaabwe ze tukkirizaamu naye betutandika obamenyera ababaka ba parliament abadde abatera okulambulula ensonga bafudde endwadde ezo. Naye kankutegeezeyo ekintu kimu. Omukyala gwe bayita Namuganza ekyamuleesa okumufuula minisita okuva Rebecca Kadaga kukwata Busoga. Mwami Museveni azze asuula abantu ab'amaanyi mu tribes oba mu nga bogamba nti mu region ng'atandikawo ababe. Kadaga ye yali atwala Busoga ne baminisita banne be yali avaayo nabo be wali omanyi obulungi. Yabasuula abo bagende n'aleeta Namuganza ng'erinnya beriwulika nti Omuganzi. Era mpita wano okutegeeza nti mwami Museveni y'omu ku ba president abasinga abaana abato saabaweze 18 wabula abakyali emyaka 15 ng'abazadde mu baana bawala bato ate nga baminisita mu gavumenti. Era nekino nyinza okikugamba nti abadde member wa parliament wa East Africa ekyamuweesa ekifo ekyo kwali kumubudaabuda na kumugumya olw'obufumbo bwe baali bakoze. Neyanza kansala kwizira nedda kankiwandiiko jinja okumpanya ndi naawe ensonga ziri mu parliament obukuubagano obuli mu parliament nabe ali mu parliament okuteesa kulabika kuweddewo katuli mu basikangana miguwa obeera n'abaana ewaka deputy mayor nkulinamu essuubi
Joyinza okwawukana ku balala. Sijja kuwasanga Yagamba omutwe gwa deputy mayor yagwina. Bulijjo yatereka omutwe gwa deputy mayor. Sijja kulowoozanga Kituufu. kakati bwobeera n'abaana ewaka ng'oli musiraamu oba ng'olina abakyala abakyala muwasabana bangi omukyala ono leero najja n'aloopa Omusango. oba namba 2 namba emu oyo ampisa bubi antulugunya taata n'opanishinga newayitawo wiiki emu omukyala yomuna namba 3 oyo akola ki ampisa bubi linaga namba nga ye Eva banne be baba bamukolako banne be bamukolako emisango olina okutuula ne weegendereza n'okuba tooki n'omanya nti bw'aba mukyalo ono ateekwa okuba ng'alina ekizibu oba bw'aba mwana omwana ono ateekwa okuba naki n'ekizibu. Twali tukibagamba wano Jozi ku nsonga za mwami Zaake nti Zaake ng'omuntu emisango lwe jjajja nti yavumye sipiika Zaake talina buzibu naye obuzibu buli ku sipiika ng'omuntu era gwe modulator ne banno bano bamusomesa nga mugamba omulenzi ono talina mpisa ali indisciplined kati nno ne tugamba olw'okuba opposition bwe mwali mugambanga olwaliro kiri ku minisita wa Museveni omanyi bano si baminisita ba ggwanga wabula baminisita ba muntu kiri ku minisita wa Museveni Namuganza versus Speaker Anita Amongi. Sijja kugenda nnyo mbyogeddwa kuba mbimanyi ate bituufu naye sijja bikola ki sijja bigendamu kubanga bimaze okudisikasinga wabula tuli mu palamenti nga bwe nakugambye nti ekyennyanja kisooka kuvunda muki mutwe bwe kimala okuvunda omutwe kati gwe ne buuli akakira kaba kavunda sorry bangambye akansuti kakati tuli mu ggwanga nga tulina palamenti enfu ate twakirabirawo right from day one ono omukyala Anita Amongi ekisookera ddala mafia tali consistent as in what tali consistent omanyi gye yava okujjamu NRM yali ku opposition olwaleero ali kuki ali mu NRM no please consistency yetaagisa emirundi egisinga olwaleero lwaki tukya praisinga Dr. Semwogerere bwe kubeera nti yalemera ku opposition yakolera government ati okukolera mu kyanjawulo kati seeyeza buno obudde tulina okwesiga nnyo Nobert Mao ate ekyo kyanjawulo that is the problem we have kyenagambye nti nina omutwe ogwange era nsaba ompulirize bulungi omukulu Dr. Paul Kawanga Semwogerere we yasavingira mu gavumenti twali mu kipooli twali mu movement system of governance nga tewali bibiina byaki tebyaliwo ebibiina by'obufuzi mu biseera ebyo era tewali muntu yajjanga na simbo ya kibiina kati practically tetwalina DP kubanga tewali candidate yajjanga n'olonda enkumbi anti wuliriza tewali candidate yajjanga n'olonda nkumbi tutegeraganya yajjanga nga Semwogerere ng'omu bwe bamala okuta ebibiina by'obufuzi Semwogerere tewaddamu kumulaba mu active politics yaddayo mu DP ye n'akola ki so yasavinga mu gavumenti ng'owa DP simply because tewaliwo partisan politics mu kiseera ekyo twali mu mugendo twali mu mugendo twaliko deputy mayor twaliko ne honorable Kwizera n'agamba nti ensobi yokka gye yakola yali eyo niyamala n'agitereeza anti ekyegaye nti nze nina omutwe ogwange olwaleero tuli mu bibiina by'obufuzi nga Kyagulanyi Robert ye president wa NU
tuyina oli Robert Mao kino ekipapaali nga ekisujju nga kyekipresident kyaki kya DP ne mbadde nsaba nga noli bw'omuyisa obulungi nonsobola okularifying bwe ngamba ensujju ku ngulu ya green munda ya yellow ekisujju aba kisudde wali byokola emirundi egisinga byokola buli lwotaba consistent kati kinzizayo ku speaker gwenjogerako if you're not consistent or losing credibility. So speaker bwaberanga at one time yali mu opposition olwalera ali mu NRM ya speaker of parliament simanyi obo manyi speaker abera namba mmeka mu gwanga namba 3 good kakati namba 3 w'eggwanga gwe tusooka okulaba otusookera ddala nagambye tali consistent ya very not crossing anadde lwakwate bwe ya crossing anadde no teyaddamu kukyuka ate omanyi ki what do you expect yayongera maanyi gwomanyi ki enkya gy'anaabeera ku mmotoka zaavuga akyasobola omanyi ki enkya gy'anaabeera era okumanya oyo omukazi mafia nkubuulira amazima mu kiseera kitono omanyi waliwo gavumenti erindiridde ejja mu buyinza ojja kumulaba ng'atandise okwereeta eno munamuwa kubanga opportunist bambuziza oba mujjadde nze sigambye oba tunaamu oba tetumwe naye mu kiseera kitono ogenda kumulaba ng'atandise okwekukuutiriza bali mugonja essuubi lyali lya mwaka guno no gwe tofaayo Museveni yalwanira emyaka 5 naye bwe yali agenda yasuubiza nti ne munnaku 2 basobola okujjako basobola okujjako government eyaliko obote so Anita Among kiyinzizaayo ku kiri Honorable Shem kye yagambye nti waliwo qualifications ndowooza essaawa eno yessaawa bamemba ba parliament batuule bongere okwetegereza constitution y'eggwanga tutunuulire qualifications omuntu z'alina okubeera nazo okubeera speaker wa parliament togamba Anita Among tasaanira kubeera tasaanira not at all not at all not at all ina ku kiki ekimujjamu bye bino byolaba are incompetent very incompetent if you can fail to handle parliament awo kujjako nga muŋŋamba leero zaake mumujje ku bwa commissioner muze mumusindise mu disciplinary committee leero Namuganza enkya it will be some other person kitegeeza yalina ekizibu ali nga mpunzika parliament kyekiseera etuule bongere okwetegereza constitution naddala akawaire akakwogera ku speaker wa parliament anaabeeranga atya 1 nga size nnyo mubiri tutunuulire status y'omuntu oyo mu bufumbo ayimiridde atya that is 1 2 tutunuulire abadde mu administration kyenkana ki experience alina yenkana ki okubeera omubaka wa parliament 3 tutunuulire n'emyaka onkwagadde ozze tutunuulire n'emyaka emyaka avumbyemu emyaka girina kuba emeka 5+ wakati awo kindaga nti omukulembeze asaani anti tulina luli president emyaka gyejjawo oba gye yakomangako gye yatandikirangako oba bajjawo gye egitandika ne bajjawo n'egikola ki n'egikoma yali 35 nze ndowooza speaker yandibadde wakiri gyali anamwetaano ndowooza gyali awo mwana mwetaano naye ndowooza speaker yandibadde myaka 5 n'okudda lwakuba ekino ekyo muna ekyayamba okugjawo emyaka egyo ate kyayamba ate omukulembeze wo yali 35 gyali 45 no yali 35 gyali tuddemu turevising bulungi naye ndowooza 35 years so twongere okwongera okwetegereza abantu bano abazze omanyi emyaka gino lwakuba nti abantu abamu obukulu bubasiriwaza busiriwaza Deputy Mayor speaker abeera emyaka nga 5 kubanga oza yaba awiibwa eki abeera emyaka egitegeerekeka emyaka 5 parliament